Omukulembeze w'oludda oluwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Mathias Mpuuga n'avuddeyo n'asaba gavumenti okuddamu yeetegereza engeri ze yateekawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 by'agambye nti byateekebwawo awatali kwekenneenya nnyo ngeri bannansi gye bagenda kuyisibwa. Weekwesi era betuneekweka bwe tunaavaayo mu mpuuga gye tuweekwesa tujja busangawo. So kya magezi nti buli ekikolebwa wabeerawo omutendera ogunnyonnyola ogulambika oba okukeerawo we tutuuse. Lockdown mu mbeera gye tulimu ey'ebyenfuna tulowooza nga temenyeddwamu mitendera eyinza okwongera kwonoona bwonoonya akalembereza akaliwo ebeerewo naye ng'emenyeddwamu nga etambulira wamu n'okugema n'okukebera, so si kuggalawo buggazi nga twaliwo nteekateeka nnuŋŋamu ya kukebera na kugema bantu. Mpuuga bino abyogedde ayogerako ne bannamawulire ku lukiiko lw'eggwanga olukulu era n'ayaniriza n'enteekateeka eyayanjuddwa gavumenti okuyita mu Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja ng'eno yajanjudde olunaku olw'eggulo bwe yategeezezza nga gavumenti bw'egenda okuvaayo okuyambako bannansi naddala abo abali mu mbeera embi ng'ebaako akasimbi k'ebaweereza okulaba nga nabo babeerawo mu kiseera kino. Ono ategeezezza nti newankubadde nga kino kyakuyamba balina okukitunulira ennyo bongere okucekenneenya kubanga ne mu muggalo ogwasooka emmere eyafulumizibwa teyatuuka ku bantu bangi. Zaali eyo mu butabalika 11. Tufuna alipoota nti ensimbi ezo tezaakola byategekebwa zikozesa era na buli kati ensonga lwaki omuggalo ogwokubiri gutusanze twemagaza. Alipoota ezivaayo eziraga nti ensimbi ezo zaakozesebwa ebintu ebirala, zaaliibwa n'oggula ebintu ebitatuuse eby'omutindo ogwa kibogwe, ziraliikiriza eggwanga. Embeera y'ebyobulamu ffenna gye tuli yeraliikiriza. Ate ku nsonga y'okuyambako abalonzi baabwe, Mpuuga asabye ababaka obuteenyigira mu nsonga ya kubadduukirira na byakulya kubanga si mulimu gwabwe era n'asaba ne bannansi obutaddukira eri abo ababakiikirira mu bitundu eby'enjawulo nga babasaba ensimbi. Paalamenti sibasolooza musolo, tuleke kuteekawo mbeera egoba ababaka ba paalamenti mu bantu baabwe naye tukole nabo okulwanyisa ekirwadde. Ababaka ba paalamenti njagala kubasaba amaanyi bagateeke wano ku paalamenti. Gavumenti abantu gye bawa omusolo ekola obuvunaanyizibwa bwayo. Omubaka wa paalamenti yenna ayagadde okukola nga ye akikole nga ye naye si bwe buvunaanyizibwa bwe kubanga ojja kikola otukwata okwekweka abantu abaakulonda. So ssente z'abantu ziri wano, ababaka babeere wano okutayiza abazibba, okusesemya ababba ezaaso. Mpuuga era ayogeddeko ne ku ky'okuggala amasomero. Tulowooza nti kyakwatibwa mu ngeri ya kibogwe n'okutya. Wandibaddewo oba oli awo weegendeza kubanga amasomero mateeketeeke bulungi okusinga amaka gye twasindika abaana bano. Amasomero oba oli awo gandibadde mangu nnyo okukebererayo abaana n'okubajjanjabirayo. Galina ebisulo ewandibadde akatubagira ak'amaanyi basobola okukuumira abaana abo ne bajjanjabibwa, ne kiyamba n'abazadde abatalina nsimbi kutwala abaana baabwe mu ddwaliro okujjanjabibwa gavumenti nga bali mu masomero. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.